18 Oktoba 2007 budde bwa kawungeezi ku lutindo olumu mu kibuga Johannesburg ekya South Africa. Abavubuka bana bali mu mmotoka ey'ekika ki VW Polo bagivuga ku misinde egyayiriyiri. Ekigendererwa kyabwe kutayiza mmotoka ezitambula olwo bwe balabamu gye beegombye basse nnyini ku mudumu gw'emmundu bagende nayo. Emabega waabwe evaayo emmotoka ey'ekika ki Baki ng'erimu omukazi w'omu ku bali abana mu VW Polo. Abaana bano kwaliko Sifoso Mulanga, Julius Hoa, Mbuti Mabi ne Thambo Marping, ate omukazi oli yategeerekeka nga Onf Marping, mukyala wa Tabo Marping. Oluvannyuma lw'akaseera nga banoonya mmotoka erabika obulungi ebabuze, bafuna we babwama mu katundu akayitibwa Rossonville olwo balindirire enejja bagiwondere. Labayo omukisa bwe gubatomera ne wafubutukayo mmotoka ey'ekika ki Chrysler era n'ebaako weeyimirira Kinyana Mpindi ne we baali baguumiikidde. Mu kadde ako Sifoso Mulanga ne Julius Hoa bava mu mmotoka yaabwe ne batambula bukolokolo okutuuka mmotoka ya Chrysler bwe yali eyimiridde. Tewaali kubandaala. Hoa yakwata emikono gya ddereeva wa mmotoka olwo Mulanga n'atulisa ebyasi bibiri. Thabo Marping ne Mbuti Mabi baali basigadde mu mmotoka wabula ebyasi ebyakuba byabawawamula era Marping n'alagira Mbuti okugenda okulaba ogubadde. Ebyasi biddamu okuvuga era bakabikuba bajja bagubaguba ne balagira bannaabwe okusimbula mmotoka beesege ekifo kino. Dereeva wa Chrysler yali asobodde okusimbula mmotoka ne yeesimatula ku baseddekezi wabula yavugako wano na wali n'atomera omuti era awo teyavaawo. Munda mu mmotoka eyo yatomera omuti Lucky Dube mwe yali atudde era nga yali kyajja atuuka ewa muganda we okulekawo abaana be babiri olwo agende ku mirimu gye nga bulijjo. Abatemu nga bamaze okukola ogwabwe badduka ne bava mu kifo wabula mmotoka yaabwe ey'ekika ki VW Polo yali eyatise ettaala ly'emabega era olw'okutya okubakwata nayo baagireka mu maka ga Marping ne beeyongerayo n'ey'ekika ki Baki. Okuvuga okuvaawo baali baddayo we bakoledde obutemu okwetegereza obanga ddala tewaali muntu yenna yali asobola kubekkaanya bye baakola. Omu ku baana b'omugenzi Tokazan Dube yali abiraba era ng'abyetegereza. Mmotoka eno ey'ekika ki Baki gye baakomawo nayo waliwo makanika eyali agirabyeko mu maka ga Mbuti Mabi ennaku bbiri oluvannyuma lw'okufa kwa Lucky Dube. Ono ye yali David Mulabai era nga Mabi yali yamuyisa addaabirize VW Polo eyali eyatise ettaala mu kiro kiri. Ono ye yasobola okulabula poliisi eyali ebuuliriza ku mmotoka y'ekika ki Baki eyalabwako Dube we yattirwa ate oluvannyuma n'etambula n'evaawo. Marping yakwatibwa era n'awaayo banne nga bano baalumiriza nti bo baali balowooza nti balumbye musajja munnansi wa Nigeria nga tebaasobola kutegeera nti oyo yali Lucky Dube. Ensi yannyogoga ng'amawulire gano gasaasaanye nti Nakinku mu nnyimba za reggae yali attiddwa mu ngeri etya ey'okusaagirira. Julius Hoa, Mbuti Mabi ne Sifoso Mulanga kooti yabasiba obulamu bwabwe bwonna wabula Marping ne mukazi we bo baateebwa olw'okukkiriza okuwa obujulizi ku bannaabwe. Lucky Dube yafiira ku myaka 43 gyokka nga yali yazaalibwa mu kafo olwaleero akayitibwa Mpumalanga eri abazadde abaali abaavu emponga byoya. Si ye musajja yali yasoma ennyo ekiri awo olw'embeera abafuzi abakabbulu gye baali baateekamu bannansi ba South Africa wabula ku myaka 18 ng'ayita mu bbandi ya Kizibwewe yali asobodde okukunulayo omutwe gwe mu kisaawe ky'okuyimba mu South Africa nga baayimbanga mu lulimi mu 1985 yata olutambi olulala lwe yatuuma Think About the Children. Okwo ne kuddako endala nnyingi nga Prisoner, Victims, House of Exile, Slave, Together as One, Taxman era yatuuka kuva mu bulamu bwa nsi eno ng'akoze entambi 22 beddu. But when the sun goes down, he's a hooligan, I say. When the sun goes down, he's a witch. And he's doing all this. Ono yabuta
n'okutikira ekisaawe ky'okuyimba mu Africa n'ensi, nga ne wano mu Uganda yayaayaanirwa nnyo, era mu 1998 n'akola ekivvulu ekyamenya n'emiti mu kisaawe Nakivubo, ate n'akomawo mu 2003 n'amala eggobe mu kibya mu kisaawe Namboole. Dube yawangula engule eziwerako n'ez'okumutendera gw'ensi yonna, era nga we yafiira yali alondeddwa okuba omuyimbi omukulu mu kuggulawo empaka z'ekikopo ky'ensi yonna ezaasookera ddala ku lukalu Africa nga zaali mu ggwanga lye mu 2010, kyokka kino yafa takituuseeko. Newankubadde yayimba ennyimba ezivumirira obusosoze mu langi, amawanga n'ekikula ky'abantu, Dube gyali yandibanga si musanyufu, kubanga oluvannyuma lw'emyaka 15 bukyazaawa, omuze gw'obusosoze ate gweyongera nnyo, nga n'abantu be bennyini batirimbula abatali bannansi ba South Africa mu kyamanyibwa ennyo nga xenophobia, mu ngeri ya Sebanenyakyadde nti yatuleetedde olumbe. Solomon Kaweesa. Bana Uganda bagala nnyo, Bana Uganda bagala nnyo.